z'omwezi 7 omwezi gubeera gwa mwenda lubeera lunaku lwanjawulo nnyo mu family ya Robert Kyagulanyi Ssentamu anti omukyala asobodde okubeera nga ate ashapinga Bobi Wine n'abeera nga ate amugya eri wansi mu ghetto n'amufuula ekyo kyali ensi yonna yonna wemutunuulira n'ebeera nga ate emwegomba. Omukyala amanyikiddwa nga Bobby Kyagulanyi Ntungo era nga olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda 2024 lwe yasobodde okubeera nga ate aweza emyaka egy'obukulu emyaka 4 bweddu, naye nga muganda wange bw'omwetegereza oyinza okulowooza ali myaka 24 25 munaye olunaku olw'ejjo yabadde birthday ye lakuba ekyenjawulo nti birthday teyasobodde okubeera nga ate ejagulizibwa nga bwetera okubeera nga ate ejagulizibwa ng'ensonga eri emu nti omukulu yabadde mulwadde oluvannyuma okubeera nga ate yafunye ebizibu nga bimwaze mu biraba wiiki eyo yonna yonna, so yabadde tayiza kubeera nga ate akola birthday era si lunaku olw'ejjo gwe kwabadde n'ekivulu kya muto waabwe amanyikiddwa nga Mick Wine. So byonna bino byasobodde okubeera nga ate biyimirizaamuko ku birthday party yaabwe, naye nga I think omukulu wanaaba nga atereddemu ajja kubeera nga ate ensonga zino addamu azikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. My dad sana yagenze butereevu wali ku kibanja kye ekya Facebook n'abako obubaka bwateekayo era nga ndowooza muzikiriza emmere nga ate mbayitiramuko mpolampola mwongere okubeera nga ate mulaba biki ebyagenze mu maaso side eyo nga sina kubeera nga ate mbaterawo video eno. Yatandise bw'ati yagambye nti a very happy birthday to you my love Bobby Kyagulanyi, you are still my favorite human being, the best thing that has ever happened to me. Thank you for the love, companionship, inspiration and patience. May God grant you a long health, happy life. I love you. Nateka wakatima kali akamyufu akalaga nti ngenda kukupenda mpaka Jesus wana komero. Anyway, ngenda kubeera gatimba terawo ka video kano lwakuba nti seke kabadde ka birthday eno kano kabadde ka birthday oba kali ka birthday ey'omwaka guli ogwaggwa wenda bena batasobola kubeera nga ate mulaba biki byasobola okubeera nga ate bibeerawo kambateeko ka video kano musobola okubeera nga ate mulaba biki ebyatuukawo side eyo nga wetulinda ate birthday nga bwe neetambula ey'omwaka guno. Liking a video, sharing erako abalala, comment section ebeera open ebeera nga ate naawe omunjagulizaako munayo omukyalo ono kubanga ekyamazima omukyalo ono akoze ebintu bingi nnyo. Subscribinga just in case wobanga obadde tonakubeera nga ate okikolako ka notification bell olinda kyokka kuonako kakoneko kajja kubeera nga ate kakuyambako mu nsonga z'okubeera nga ate ofuna amawulire mu budde buli we nnaaba ntaddeyo video nkomola amawulire amala mangi nnyo of course. Wow. Thank you, Shadi. Thank you, Shalom. Thank you, Abraham. Thank you, Subi. And we are not done. And we are not yet done. Waiting for Solomon. We're waiting for Solomon. Yes. Wow, nice. Ooh, I didn't get it. God, It was Oprah who made that. This is cute. She also Oh my God, Solomon. Which bank did you break in? Thank you so much. Oh, he love you. you. Everyone got a kiss, okay? Thank you guys. Thank you It's so so cute. much. This is nice. We got you, right? Oh, guys! Wait! Outdid yourselves. You went for the best florist in town. Guys. All thanks to Shalom. Shalom hooked us up. Shalom organized it. Guys, Tata, this is what I've always wanted. I don't know where you buy No, your this flowers is from Stein and Auntie Bridget. Yeah. This is from us. Oh! Wait, remove it from the box thing, Shadrach. You have to remove. Hey, we forgot to remove it. Thank We you present so flowers much. again. Thank you very, very much. Mumutike bimuli. The giant mother. Yandiga ebintu byange nga nina bye njagala okukola. Ali nansabira edduwembi.
Nebifa Tata Solomoni n'abikolimira naye Mami Hindu naye encouraginga tugende tubinoonye. Ne tugenda ne Najjuuko ne tubinoonya ne batukakasa nti babikola ku weekend. Kase byenjagala. Naye ne ngamba okay. Ali ne Tata Solomoni bakolimye byabwe bikoze. Naye ne nsalawo olunaku tulutambuze nga bwe tusanze. I did not at any one point expect a party like this tonight. This is a big surprise. Family affair NUP ali wano mwebale nnyo coordinatinga n'okukola mwenna n'okwagala okunsanyusa. Bannange nsanyuse. Era munkoze ebbanja. Simanyi kyegenda basasula. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku luno sijja lwerabira. Era ne buli ku anniversary yaffe bwe mutyo mwatukola ne mutegekera embaga ennene nnyo ne mutuwa ebirabo era n'olwaleero ngambye Kendra ekirabo kyeyatuwa n'olwaleero tukyatukozesa ewaffe 7 years later. Bannaye mwebale. I can't say more than this. Okujjako okubeebaza. Tubaagala nnyo. Bwe mujjanga e Uganda mutubuulirangako tuba bize naye bannaye tetusobola kubulwa budde bwammwe. Mutubuulirako nti muzze ne tubawaayo ku lumonde waffe ne muwogo gwe tufumba ku makya ku caayi. Ne mujja ne mutulabako akatono naye naffe ne tubalabako. Tubaagala nnyo tetwagala basuba nga muzzeeka. Mbeebaza. That's the best I can say. Era twongere okusaba Allah Katonda asingayo, Katonda yatonda ensi n'eggulu naffe n'atuteeka mu nsi muno asobole otuwa obulamu obusinga ku buno. Amiina. Mbadde ndowooza Mwami Kyagulanyi alina kyagenda okwogera nsobole okuggalawo naye agambye it's my day. Kati kanjogere bye mbadde ngenda okuggazaawo. Njagala byogera nga nfukamidde nga neebaza Mwami Kyagulanyi. Nsaba kwebaza okunjagala nga ndi muto n'onjigiriza okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu nsi muno. N'omumiikiriza bye nali simanyi byonna nze ngamba abantu nti nina omusomesa asinga ate n'okundaga mikwano gyo n'okumpa abaana abalungi. Emmere yawedde. Nkwebaza okungumiikiriza n'okumpa essanyu n'okunjagala ennyo. Era ngambanga abantu nti abamu munda babulabi naye teri muntu amanyi okusinga Mwami Kyagulanyi. Taliyo. Sikiwa nti ne bazadde bange bamanyi okusinga Mwami Kyagulanyi bammanyi. Naye azize okumumiikiriza. Emyaka gye nina sijja gyogera. Bannaye naye kusobola okibala. Tulina omwana w'emyaka 16 bweba Abakasi obulamu bwange mbutambuddeko okusaida eno gye ntambuddeko esingako eno esigaddeyo.
eno si birthday yo, si birthday ya mukazi wo muwanyi omaze. Bannange mbebaza, mwebale byonna, tubaagala nnyo era nkikkaatiriza temujjanga Uganda ne mutatugamba nti weemuli bannange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubalekere obutonzi abatukuumire. Maybe just okwongerezako ekigambo kimu bannaye mwebale twagala tetuli banjawulo nnyo kumwe tulinga mmwe ne mwasalawo tubakiikirire tubeere representation yammwe tumanyi nti kyetukola kyonna obulungi kiba kiweesamu ekitiibwa ne kyetukola obukyamu kiba kirabisa mmwe because we are the representation of you. Tetuli banjawulo tubamu mmwe mwebale twesiga mwebale twagala mwe abasajja munnaye mwagale nnyo bakyala bammwe namwe abakyala mwagale nnyo baba bammwe. Let us be a different generation. Okitegeera ensi gye tulimu ewakasi nnungi nnyo naye kati ate mwe munnakyansebeera mu nsi eri obulungi. Twagala Uganda yaffe tugikole bwe tuti nze ne babbi bye tuliko Uganda ebeere ng'essudi ng'endoza enguudo ezo ng'abaana bwe tuba ffe tetufunye chance wakiri abaana baffe babeere nga bali ku birthday parties waabwe ng'emmotoka ziyitawo nga balina zi flyover bwezityo n'enguudo ennungi ate tujja bikola mulo. So mwebale nnyo bannaye kutwagala muleke bannange mbayiseeko ebyokya. Thank you so much, baby. Thank you so much, Mr. President. Baganda bange, mwanyi President wali, ne First Lady wali. Fenna tuwulira nga abatagala yadde okuvaawo. Ne munaye waliyo curfew. Tende twaga oba bali tuggalewo. Naye bajja kubeera batulaba. Wallahi